twebaza nnyo ow'ekitiibwa Nsamba Mpuuga Mathias olw'okulafuuba nange ebbanga lyonna ng'akozesa amagezi n'okumanya Katonda bye yamuwa ebigaggawaza abamwagala era n'abo abamutya. Thomas Jefferson yagamba ebigambo bino nti honesty is the first chapter in the book of wisdom. Nti obwesimbu y'essuula esooka mu kitabo ky'amagezi. Matiya atulaze nti ebyo bimuyambye nnyo okuvvuunuka amazzi n'ennyanja entabangufu ng'aweereza omuntu n'obumalirivu awamu n'okwewaayo. Era tulowooza nti ebyo bye bimuyambye okusituka n'abeera omukulembeze ow'embavu ate alabirwako abo abalala even in times of adversity and unwarranted animosity. They stood firm in the face of intended destruction. Tukwebaza era tukuyozaayoza. Tebibadde byangu. Daniel yawandiika mu ssuula ey'omukaaga olunyiriri olw'22 nti Katonda wange yaweereza malayika oyo n'asirisa era naggala emimwa gy'empologoma ne gitasobola kundya wadde okuntuusaako obulabe kubanga yanzuula nga siriiko nsonga. Bayibuli ey'Oluzungu egamba I was found innocent. Mpuuga ayise byayiseemu wakati mu kusoomozebwa gamba weeri ebyokulabirako yafuuka omukulembeze w'oludda olutegeerera gavumenti mu kiseera ng'abantu bangi bawambiddwa, abalala nga battiddwa, abalala nga babuziddwawo n'okutuusa kati tetumanyi gye bali. Abaafa tusaba emyoyo gyabwe Katonda gye yagitwala agiramuze kisa. Abakyabuze tusaba ababi abaababuza babakomyewo kubanga baabalanga bwemage tebaliiko nsonga. Tusaba Katonda Mpuuga aleke kugattibwa kwabo abalangibwa obwemage. Omuwandiisi Aristotle yagamba ebigambo bino nti abantu ab'okumanya okwa waggulu bafaayo nnyo ku by'amazima okusinga ebyogerwa. Bafaayo ku by'amazima n'ebyo eby'obwenkanya era ebituufu. Pawulo omutume omutukuvu atuyigiriza mu bbaluwa yewandiikira baganda ba Bedi Bwanika Abagalatiya essuula ey'omukaaga olw'omwenda nti tetweraliikirira kubanga obulungi bubeerera era tuli bukungulamu mu kiseera ekituufu. Mpuuga ayita mu byayitamu era abamu tetwandizze wano singa yatuswaza. Nze bwe baamuvuma okwambala essuuti saamufaako saamuwolereza kuba kyali kituufu. Bwe baamuvuma olw'okwogera Olungereza era saamulwanirira kubanga baali tebamulanga bwemage. Naye tuzze wano kubanga tulowooza nti omusajja wa Katonda oyo taliiko nsonga. John Stuart Mills nga naye mumanyi mu by'obufuzi yayogera ku kyeyayita mu kitabo kye bayita Advocacy for Liberty and Individual Rights. Yagamba the worth of the state is in the long run the worth of the individuals composing it. Nti bw'oba oyagala okutegeera obuzito n'omuwendo gw'ensi olabira ku abo abagikola era abagifuula ensi. Matthias sees immeasurable worth that enhances the value of our party and state is not the kind of thing you need to advocate about. Obukulu bwa Mpuuga mu mirimu gye tukola era egyo egitwala emiramwa gye tukkiririzaamu mu maaso si gya kwogerera
ng'atwala erimbe gy'ebbi, wabula yeeyogerera mu abo abaliwo abalijja nga bafaayo okumanya n'okusoma ebyafaayo ebyo ebyakuteekerwateekerwa abaatusooka. Noolwekyo tuli wano kwebaza Katonda kubanga tulina ensonga. Winston Churchill yagamba ebigambo bino: success is not final, failure is not fatal, it's the courage to continue that counts. Obuwanguzi si kyekyenkomeredde era okulemererwa si kyekyobulabe ekisembayo, wabula okusalawo oba n'amaanyi g'okozesa ne weeyongerayo y'ensonga enkulu. Treat each setback as a stepping stone. Buli ekikusomoza kitwale ng'ejjinja kw'olinnya okweyongerayo. Each criticism as a challenge to rise higher, and each moment of doubt as a call to reaffirm your commitment to the greater good of humanity. Omuwandiisi omulala Friedrich Nietzsche mu Fransa yawandiika, he who has right to live and bear almost any harm. Omuntu yenna alina ensonga okubeerawo asobola okwetikka obuzito bwonna, si nsonga buzze butya. Mbuga obuweereza bwo olwaleero n'emirembe egigenda okujja bukyetaagisa nnyo olw'emiramwa gye tuyimiriddeko. Obukulembeze, leadership, true leadership is not about avoiding criticism or conflict, but rather standing firm in one's convictions, working tirelessly for the common good. Obukulembeze si kubulwawo bitusoomoza oba si butajoogebwa n'okuvumibwa abo abandi badde bajoogebwa, wabula bwe kwewaayo n'oyimirira ku ebyo by'okkiririzaamu olw'obulungi bw'abalala. Mahatma Gandhi we yagambira, be the change you want to see in the world. Ebyokukyusa wano bingi ate bingi ddala, naye bw'olowooza nti nno bijja kukyuka byokka nga gwe totaddeemu mukwano gwange otawaanira bwereere. Olwekyo nkowoola abalina mpuuga n'abafaananako nga nze n'abo abatusingako, muleke kutuula mu katebe nga mulowooza nti ensi egenda kukyuka olw'ebirowoozo byammwe bye mulina bye mwebakidde n'ebyo bye muteeka ku ssimu ku mitimbagano, oba oli awo n'ogenda okukoowoola emizimu n'emmandwa. Ensi ejja kukyuka nga ffenna tusitukiramu. Olwekyo mbakoowoola obutajja maaso ku nsonga enkulu ezituluma. Baŋŋamba oba baali bannimba nti empologoma zimanyi okulya obugabi, naye bw'eba eneerya akagabi ne bwe bubeera obugabi 7 erondamu kamu n'egambaako kyekyeggulo kyange. Nze nasalawo nalonda ekyeggulo kyenja okulya. Omusajja oyo atudde entebe jjajja gundi simuggyako maaso okudda ku biraba kubanga si bikulu. N'olwekyo mbakoowoola temujja maaso ku nsonga eyo. Waliwo ebijja okututaataaganya n'abajja okututaataaganya, abamu nga bagenderedde, abalala nga tebagenderedde naye nga tebamanyi, ate abalala nga tebafaayo. Anaasika empale yenna okunzija ku lutalo olufaanana bwe lutyo njagimulekera, ne bwe kinaaba kitegeeza genda nga sigenze nayo, naye mmala okuggusa ensonga eyo ndyoke enkomewo, abalala nja basanga. Pawulo omutume omutukuvu mu bbaluwa gye yawandiikira Abafiripi olunyiriri olusooka, essuula esooka olunyiriri olw'omukaaga, yagamba nti oyo yatandika omulimu omulungi mu ggwe ajja kuguggusa okutuusa ku lunaku lwa Katonda. Obadde olina okwebaza kubanga era kyawandiikibwa mu Bafiripi
Essuula olw'ekkuminisatu yezizabula mwoyo ampa amaanyi. Kanziremu ebibuuzo ebikambwe abalala bye batya okwogera n'abalala bye batya okuwulira. Abanyiiga ne banyiiga naye ng'abambi abamu okunyiiga kwabwe si kwa nsonga, naye abalala ng'okunyiiga kwabwe kwa nsonga. Kituufu bakomisona ba paalamenti n'ataali backbench commissioner mu kiseera ekyo yali leader of opposition baaweebwa akasiimi. Nange kubanga nange njagala nsiimibwe, naye gw'okolera yasiima emirimu gyo n'akusiima. N'olwekyo abantu abaafuna akasiimo nga basiimibwa gwe bakolera, oyo yaweebwa obuvunaanyizibwa okusalawo ze sibalinaako mutawaana. Omutawaana ngulina ku abo aboogera nga bamanyi nti bino ebintu bikolebwa era bituufu naye ne batabyogera ku butuufu bwabyo. Nyeegera aboogera nga nabo tebamanyi mu butuufu, atamanyi n'okwogera talina ddembe lyogera. Ensonga ezo zaatagira ki? Zaatamanyi, kubanga abuzaabuza abataka. Amawe ebyafaayo official leader of the opposition. Oweekitiibwa Dr. Paul Kabanga Ssemwogerere yali leader of opposition emyaka gy'ekinaana. Teyalina wadde secretary asasulwa gavumenti, teyalina wadde dereeva asasulwa gavumenti. Ebintu nga bizze byetooloola, abaddako baafuna omusaala oba ensako esinga ku y'ababaka abalala. Bino byatandika ku mirembe gya Professor Ogenga Latigo, Honorable Nandala Mafaabi, Honorable Wafula Ogutu, Honorable Willie Kiza, Honorable Betty Awolo Chan, n'oluvannyuma muganda wange Oweekitiibwa Mathias Mpuuga. Ensimbi z'ensasulwa mu paalamenti tezenkana zaabo bansinga, kubanga balina obuvunaanyizibwa obusukkulumye ku bwange. Nange ndi ssentebe w'akakiiko neebaza ekibiina kyange ekyandabamu ensonga ne kintuma okukulira akakiiko mu paalamenti. Ninayo ensako gyenfuna esinga ku y'ababaka abalala. Bakomisoners ba paalamenti era nabo batusinga ensaku. Tegeerekese bulungi? Ababaka abava ewala nga Honorable Alhaji Idi Issa Abiri, omubaka w'e Bunya naye atuuse, nabo batusinga ensaku kubanga bava wala. Emitendera bwe bagabira ensako tegiteekebwawo ffe, wabula giteekebwawo abakugu. Babuulira ekyamazima ne leader of the opposition alimu kati muto wange era mukama wange naye asinga ensaku obuulya n'obumanyirivu. Kamuulire abantu ku budget process ya parliament bwetambula. Budget eva mu gavumenti. Jeno Museveni kati atudde mu ofiisi ya pulezidenti yakuleetera budget mu paalamenti evudde mu bitongole ebyenjawulo omuli ne parliamentary commission. Ebitongole ebyenjawulo birabirirwa obukiiko obw'enjawulo mu paalamenti. Parliamentary commission erabirirwa akakiiko aka Legal and Parliamentary Affairs Committee. Nange bwentuula era ako kafuna budget proposals okuva mu Parliamentary Commission. Omwalimu ensako eyogeza abantu ebikaawa, ngamba abamanyi, abatamanyi n'abatafaayo okumanya. Bwe tuvaawo budget eweerezebwa mu budget committee
eyekulirwa ludda olulemedde mu gavumenti abo bagiweereza mu paalamenti eyawamu naye nkuddiramu eba yavadda mu kabineti ekubirizibwa pulezidenti w'eggwanga bwembagambye nti annuma okubeera watudde era nkola butaweera okulaba nga musitulawo mu biseera byange ebyobulamu tulina okutuula awantu awo bwevaawo tulina akakiiko ke tuyita committee of supply ke kakiiko aka paalamenti yonna